okuva akanyola bikyalwe k'abalukawo mu ggwanga lya Sudan wakati w'abakyewagula ba Rapid Support Forces n'amagye g'eggwanga. Gavumenti ya Sudan ebadde yafuuka kyesirikidde nga muzigo mu ttimpa. Kyaddaaki abakulu bavuddemu omwasi era olwaleero tukalidde bulungi n'omubaka wa Sudan kuno Hussein Awad Ali emboozi wamma n'egwa makerenda. Ono asoose na kutubuulira embeera nga bw'eri mu Sudan mu kiseera kino. For Sudanese armed forces, they is carrying out their duties, constitutional duties and responsibility to respond and to protect the security and stability in the country. And at the same time to stop the rebel from seizing some strategic places or institution in the country. Entabwe we yava gavumenti yeryoka ebulonde n'abasajja be baludde nga bakolaganira wamu naye agikoonyeeko. The refusal to be integrated into Sudanese support forces, and this made differences on how to unify institution. I mean a military component in order for management of institutional of transitional period, and the insistence and refusal of commander of rapid supported forces, the acquire measures and his plan to deploy his forces in strategic places. Aba Rapid Support Forces olutalo balulwanyisa fujjo kubanga bagenze boonoona buli kye bakubako eriiso. It is really considered as violation of international law. Now they are targeting and threatening the headquarters and employee of diplomatic mission. Lastly, they also obstructing the process of evacuation. There is many missions like French mission and Qatar mission. They suffering from this one, and they take the civilian as human shells. Ku ssaawa eno agamba nti bakola buli ekisoboka okulwanyisa abasajja bano okudda emabega obutoonoona bintu bisigadde n'okusaanyawo obulamu bw'abantu ba bulijjo n'abagwira. According to strategy, aiming to avoid or reducing casualties among citizens, and to avoid also destroying private and public properties, and in the same time to protect the headquarters and employees of diplomatic mission. Amawanga omuli ne Uganda gazze gajjayo abantu baabwe mu ggwanga lino ekituwaliriza okumubuuza obanga ddala embeera tebayinza obuzito. We'll see to control the issue and to finish this one so as to finish the suffering of our citizens, Sudanese citizens. Atubuulidde nga n'omukulembeze wa kuno bwali obutereevu mu mpuliziganya ne ssentebe w'akakiiko ak'ekiseera akakulembera Sudan, General Abdel Fattah al-Burhan. Baagala emikago ng'ogwa East Africa baveeyo bavumirire ebikolwa by'abasajja bana aba RSF. What we request as a government to condemn the rebellion, Rapid Support Forces rebellion against the Sudanese army forces, because this is an official, a legitimate body. Hussein Ali akikkaatiriza nti kabya batuula abasajja bano ku nfeete tebagenda kulonzalonza okuggyako okulowooza ku ky'okutegekera bannansi okulonda obukulembeze bufuuke bwa demokulasiya n'abajaasi beddireyo mu nkambi beewala ebya sserwajja okwotalukiza nnyinimu entannama. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.